inja kukwata omwana wa Infinite class mukubira emigere muziri class endala. Nabagamba, don't compare our notes. Don't. Our notes are very, very different. Oshegera. So, zijaba confusing. Then, number 2, bakomuledi. Mbasabanyo nabagamba foreign policy mujindekere. Ekituufu kiri nti foreign policy nzibu. Wobango oyagala kwogera ku present events kati ngono kyabadde akola. Ogenda tagala. Ate ogenda kumalanga ekufuddenga amacha. Okyegera ekintu ekyo. Egenda kufuula amacha. Nsaba foreign policy mujindekere. Ono omusajja musobola. Nkiddamu. Museveni's government ni foreign policy nzisobola. Okyegera ekintu ekyo. So, tuleme kutagala. Tubeere wamu bwe tuti. Kubanga byonna biri mu eno video. Byayogedde ku Congo question 99.9% zero. Wembanga nze teacher. Nganza amakinze muwa zero. Okitegedde ekintu ekyo. So, sagala nnyo kukakkanya abakomuledi nga mugamba keeraga kakola ki banange foreign policy nzibu tuzireke. So, nkusuubiza nti ngenda kukirifyingako. Kati njagala kukirifyinge Congo question. Congo question we yagala gi addressinga. Eno etandikira mu 1870s. Okitegedde ekintu ekyo. Nejja mu 1860s. Nejja 1844, 1845. Okitegera 1884, 1885 amanyo gera ku Berlin conference. We batulya ne bagamba Congo Basin bagireke. Okitegera kati bwe yagala kwata foreign policy eno oji attaching ku Museveni ogenda kutandikira ku mulembe gwa Mobutu Sese Seko wa Zabanga. Yeri video je nabatayede kwa nga Museveni ayogera ku Mobutu Sese Seko wa Zabanga. Okitegera then awetandikira Museveni wabiyingirira mu mulembe gwa Mobutu Sese Seko wa Zabanga nenga ate byava wala. Okitegera si ku mulembe gwa Laurent Kabila. Ekintu ekyagaza okukwasa Joseph Kabila nga bamujjeko presidential immunity nsonga ya M23. Ya M23 Tshisekedi is a hero. Congolese hero. Oshengere ekintu ekyo naye ate ona akulaga yateko Tshisekedi is a hypocrite. Kyo kyemagamba nti banange foreign policy tugireke. Chama jagisobola tugireke. Nsaba busabi tugireke. Oshengere ekintu ekyo. Abakongo balina okukwata portrait ya Tshisekedi ne ya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert ne baziteeka wa ne baziteeka mu Congo Kinshasa mu capital city yabwe mu Kinshasa ne bateekawo ki ne bateekawo portraits za bababiri bano bazira bimalizo olutalo olwo. Okitegere ekintu ekyo. Ensonga ya Congo erimu olutalo baita de-dollarization. Nakugambye olutalo luno abava gye twava mu 2022 nga tutandika ensonga zino muzimanyi twazitandikira mu America. De-dollarization olutalo lumwe luli mu nsonga ya Congo. Olutalo luno luli mu Congo ne Uganda. Okitegere ekintu ekyo. Number 2, olutalo lwe Congo lulimu ekintu kye bayita decolonization. Decolonization lulimu Bungereza, lulimu ne Russia. Mweri n'entalo zino zonna ozinga ekizibu kyazo sosi yazo eri mu Uganda ye Yoweri Tibuhaburwa Museveni. Ye kizibu kya Congo. Yensonga lwaki bano ba Democrats bazze nga balina okujjako Museveni kongeeterere. Mushegera Joseph Kabila abadde papeti wa Museveni kubanga Joseph Kabila yakulira mu ggwanga lya Uganda we yakulira ebuziga era gye yasomera. Joseph Kabila it is 80%, 80 to 6, between 60 to 80% bakugamba Joseph Kabila si mwana wa Laurent Kabila. Wabula okumu impartinga kuba Congo ne bateekalo Joseph Kabila ne bamaze okuta Laurent Kabila Museveni ne Kagame bali bagala kuteeka majje gaabwe agabatuusi mu ggwanga lya Congo which kye bakola obulungi ennyo. Joseph Kabila emyaka 18 gye yafuga Congo abatuusi bano Museveni ne Kagame bafuna penetration ne bayingira majje gachi majje ga Congo era be basingira ddala okutta abahutu n'abatwa. Kagame nga bayita FDLR nga ne Museveni naye bataddeko ekibinja ky'abayekera ekimu ne bakuyetinga M23. M23 is Museveni and Paul Kagame nga tukozesa UN report as our source of evidence. Okitegera webakuuza source of content ku kino kyenjogera genda okotinge UN report biri zonna zi implicatinga Museveni ne Kagame naye M23 eno omuntu abadde agikulira ye Joseph Kabila. Okitegera Joseph Kabila yabadde komanda waayo. Number 2 ona akugambye nti Joseph Kabila teyaddukako abaddeko mu Congo. Joseph Kabila abadde mu ggwanga lya South Africa. Yafuluma Congo nga teri amanyi ne yekulungula n'afuluma n'agenda mu South Africa. Era we yatuuka South Africa yagamba agenze kusoma. Ne yafuluma Congo nga teri amanyi naye atono mu video akugambye nti Joseph Kabila abaddewo. Then kino kigufuula ki nakugamba zino foreign policy zigenda kufuula gwa abadde omumanyi zikufuule fala.
Okitegera ekintu ekyo. Era Joseph Kabila we yategedde nti wagenda kubeera okuteeseganya wakati wa gavumenti ya Congo ne M23 nga endaga egundi zino zigenda kwa guno mwezi guno gwennyini nyino gwa June gwe tulimu. Joseph Kabila najja ku tebo nga akulya M23. Era essaawa eno Joseph Kabila ali Goma gyali. Era bamugambye bamukwatirako agenda kakasa nti n'embizimba lwakuba abasiraamu tebazirya. Yensonga ki presidential immunity bagimugjeeko. Okitegera ekintu ekyo bagimugjeeko lwaki ayina akakwate ku M23 kubanga abadde agoberera komandi za Museveni na Kagame kyabaddeko. Then Felix Tshisekedi ono gwafuula gwanenya. Felix Tshisekedi yakutte Museveni n'akwata omutwe gwa Kagame n'akwata ogwa Samei Ruto n'akwata ogwa Samia Suluhu bonna n'atababala mu magezi n'abakuba bana yabakubye okumaliriza olutalo lw'e Congo n'abaleetera Black Water ng'olunaku olwaleero Eric Prince yali mu security ya Congo. Black Water. Okitegera ekintu kino. So, ensonga za Congo zino mpanvu nnyo ate nkulu nnyo ezitandikidde ku Joseph Kabila wa Laurent Kabila. Nkugambye Museveni tubimutera ku mulembe gwa Mbutu Sese kuwaza banga naye ate zaali nkulu era still to address Congo question. Okitegera ekintu ekyo. So, muna Uganda nkugambye ensonga zino zimu otwalula de-dollarization. America BRICS yagala kuba dola naye basinziddewa mu Uganda. Amakanda gali mu Uganda nga bakozesa Museveni. Era Museveni yayingira BRICS mu January nga lumu omwaka gwa 2025 guno nga bakimanyi banakozesa Museveni kubanga Museveni ye M23 mu ggwanga lya Congo bagenda kufuna access with ease mu ggwanga lya Congo kubanga Museveni yali amazo bakakasa nti ye Congo emuli mu ngalo nga bamanyi ti Felix Tshisekedi bamulesa agenda kubeera puppet kumbe ye yabakozesa do me I do you n'abalyamu n'abayitamu n'abagatta obwongo ye nadduke wa colonial master nafe kye twamukoze nti fe twaganye okuteesa nabo vaya beesije ne tugenda direct ebungereza ne Joseph Kabila kiyabakoze Felix Tshisekedi ne bwatu kiyabakoze yabagasa emitwe n'abayitamu. Okitegera ekintu ekyo kati bategedde nti wagenda kwa wenteseganya jukira report season ezibadde zifulwa nga bagamba Kagame fulumya amajego mu ggwanga lya Congo gwe M23. Kati Kagame nga yeegaana Kagame mu kwegana yaleta Colonel Nanga eyali akulya Electoral Commission eyabbira Tshisekedi akalulu nga bamanyi bagenda mukozesa nga papeti yaabwe. Okitegera n'amaana abeefuulira Colonel Nanga nga akulya AFC ne bakola ekintu kye bayita River Alliance bagikola. Kati mu kugikola Colonel Nanga nga Museveni yagala okudduka mu kintu kya M23 ne Kagame bagikwasaani bagikokwasa Colonel Nanga yet the real owner oba the real master oba CEO wa M23 yali Joseph Kabila nga command azijja ku Museveni ne Kagame kubanga bamuteeka ne ku ntebe. Okitegera. So Tshisekedi sayina kizibu kyonna Tshisekedi is a hero gwayogerako ono alinganga Kyagulanyi. Okitegedde ekintu ekyo kakati essaawa eno yaleero tulaba Abahutu n'Abatwa bali mu kudda mu ggwanga lya Rwanda era Abahutu n'Abatwa bamala okuwamba ensi yaabwe kye bagenda okukola balina okukwata portrait ya Tshisekedi bagiteeke mu Kigali bagisimbeyo bamale bakwate ya Kyagulanyi bagizimbe then bamala bagenda kukwata y'omukyala gwe bayita Victoria Ingabire bagisimbe mu ggwanga lya Kinshasa za portrait sisatu ezina okubeera mu Kigali e Rwanda be bano bahiro baabwe. Okitegeera then e Congo walina okubeerayo bbiri eya Kyagulanyi ne ya Tshisekedi. Then mu Uganda tulina okuteekamu eya Kyagulanyi kubanga yabirivu okinze bino byonna kubanga nakugamba nti ba Democrats bano lwa balwana tebalwana direct balina okucreating ekintu kye bayita alternating opponent. Kasita bakufunira opponent omanyi owedde. Era yensonga lwaki bano abana bali ku bunkenke ate ye ne bakwata Tshisekedi ne elevatinga paka ku UN Security Council kati nti essaawa eno gye twogerako Tshisekedi ye president akyasinziza ibamu kuba president abasatu abasinga amaanyi mu Africa kubanga bo batula ku UN Security Council. Okitegera alternating opponent wa Museveni ye His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert ba Democrats gwe bayitamu okujjako Museveni. Owe Rwanda bafunye Victoria Ingabire oyo omukyala yagenda okujjako Kagame just watch the space. Kenya waliwo omukyala omu gwe bayita Martha Karua ayagala kwetega naye nga batunulide nnyo Owino Babu okuanisitingani Samei Ruto. Kati otujje Tanzania yona ali mu komera alina okujjako Samia Suluhu. So ba Democrats yeyo order yayo pazo yaabwe nenga kitandikira mu Uganda kasita bamutegula nga bali okabalumba ne bali abalala ye Kongo kyawedde bafunye Tshisekedi. So twebereremu protestive vote.
Yes, alright. Oli ku Yugi Update TV ko sinzo bango tuliza wabali kwekumira ku mayingo gano. Abali mitala amayanja mbanirizaako nnyo era nga mbatumiddeko nnyo abali mu diaspora, abali Oman, Dubai, Saudi Arabia, UK, USA, Asia, Canada, Oman, mentioning ebitono kusobola okulaba nga tuli kuorganizinga abantu baffe ababeera ku mayengo ga channel nabagenda maaso n'okuwagira enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda. Abula gwatana tweyungako kusaba kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko oberenga otweyungako. Nagamba nti n'omala okusubscribinga kirya wansi waliwo akade ako towerabira kakoonako kakuyambako okuleetera notification message okusobola okulaba ng'obeera alert na buli ndala ku information yonna gye tuba tutaddeko wano ku Yugi Update TV. Kakati naawe tugenda okutandikira gwe mukwano gwange tujjukira bulungi nnyo nga tubaweereza information eyali ekwatagana ku lutalo lwatugenda mu maaso olwali lunyiikidde nnyo mu Democratic Republic of Congo mu bitundu eby'e Northern Kivu oluvannyuma lw'abayeekera ba M23 okuwamba ebibuga byali bibiri saako ne airports bbiri omwali ekibuga ekya Goma saako Bukavu airport eya Goma airport saako ne Buvuma. Bino nno byawambibwa era ne bigenda mu mikono gy'abayeekera bano aba M23. Tebakoma ekiruka kyokka wabula bagenda mu maaso n'okubanga bakola ne governance empya obukulembeze obupya muno mwe mwali n'okulonda obukulembeze obupya ne balonda gavana omupya mu tawuni eyo eya Goma gw'omukwano gwange ali yampuliriza. Kati kyenjagala okutegeeza ng'olutalo lugenda mu maaso nga bayeekera ba M23 bawambye samiti ezaatuulibwa mu kibuga Dar es Salaam saako ne mu Angola saako ne mu Kata zonna walaba nga ezisinga zaali tezivuddemu wadde kalungi na kamu. Niwankubadde amawanga ag'ebunayira gozaki gali ga pressurizinga Paul Kagame ow'e Rwanda asobole okuba nga withdrawinga amagye ge mu Democratic Republic of Congo nga bagamba nti yabaki nga bayeekera bana ba M23. Olowooza obujulizi n'amaanyi n'obuvumu babujjangawa okutowa orders saako n'okumwa sanctioninga n'ebyo byonna wakati nga babikoze nga bamusanctioninze nga bamutaddeko amaanyi. Omusajja Ssebo teyapondooka yasigala abaddulira budulizi ng'abagamba nti bye mumusibako matugambuzi muliisango. Kitegeeza ki waliyo abaali bamubakinga naye kennyini emabega nga baagala asigale mu maaso ng'atuuzizzaako akazito olutalo olusigaye nga lugenda mu maaso. Kyekyo Shamafat kyabannyonnyola olutalo luno lulimu ebiwayi bingi nnyo, mulimu amawanga ageeyagaliza mangi nnyo era kizibu nnyo olutalo luno olwa Democratic Republic of Congo okukomekerezebwa amangu ago bwe lutyo. Ekyo kyenjagala otegeere tebigenda kuba byangu nga woosuubira newankubadde abasinga balowooza nti Kisekiri takoze kimala naddala abali ku ludda olw'opposition akoze ekimala era inatwalibwa nga muzira wa Democratic Republic of Congo obutasalendinga obutawaayo ggwanga lye. Newankubadde tulabyeko ku oppositions omuli Joseph Kabila eyaliko president w'eggwanga eno okuva mu mwaka ogwa 2021 paka 2017 awo weyaweera obuyinza eri Felix Tshisekedi. Kati akomawo ng'agamba nti obuzibu bw'eggwanga ng'alaga obuzibu bw'eggwanga erya Democratic Republic of Congo si bayeekera ba M23 wabula Tshisekedi tiyaganye okwasaganya n'abayeekera bano okusobola okulanga bakomekereza embeera egenda mu maaso mu Democratic Republic of Congo. Ye kyeyagaanira ddala nga atagenda teesa n'abayeekera wadde n'omulundi n'ogumu era tekyabaawo. Kati nno kino kikulaga ki? Kikulaga olutalo luno lulimu personal desires ne interest ez'amawanga ag'ebunayira era bagenda mu maaso n'okusapootinga enkola ezitali zimu. Oli ku Yugi Update TV kubadde osinza obba ng'otuwuliriza bali kwekumira ku mayengo gano. Nyongera okujjukiza gwe atina tweyungako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe okikoneko ojja kuba ng'otufuna. Mbaagala nnyo mweraba.